Edda ennyo ku kaalo akamanyiddwa nga Luwunga waliyo omukazi amannya ge nga ye Nabirye. Yali mukazi mukozi era ng'amanyikiddwa nnyo ku kyalo ekyo. Yali wa ddembe era nga mukwano gwa buli omu ku kyalo. Yali mukazi akuliridde mu myaka naye ng'ekyewuunyisa teyalina mwana. Yabeeranga ne bbaawe amanyikiddwa nga Mwami Ddiba era nga bamaze emyaka 15 mu bufumbo nga tebalina mwana. Baagezaako buli kimu naye ng'omukazi tafuna lubuto. Nabirye yakkirizanga nti lumu Mukama ajja bbawa omwana. Bbaawe yagendanga okuyigga era n'amalayo emyezi. Olw'eggulo lumu Nabirye ng'ava ku mugga osse n'amazzi era yali yeetisse ensuwa ey'amazzi. Kyava alaba omukazi ng'ayambadde engoye enjeru era ng'alina akasuwa nga kayakaayakana. Nabirye yayimirira n'amubuuza, nnyabo obuze? Kuba abantu bonna ku kyalo yali abamanyi naye nga ono ye alaba si wa ku kyalo ekyo. Omukazi nga tanyega era kyava amuwa akasuwa. Nabirye n'amubuuza kano kaaki, naye omukazi teyamunyega wabula yatandika okutambula nga yeeyongerayo munda mu kibira. Nabirye yabuzaabuzibwa, yatunuulira akasuwa ke bamuwadde era n'asalawo agende nako era we yatuuka ewaka yakakweka wansi w'ekitanda kye. Emyezi 3 nga giyiseewo yatandika owulira omubiri gwe nga gukyuseemu. Olubuto lwe lwatandika ozimba era abantu ku kyalo baasanyuka nnyo ne bagamba Katonda azzeemu essaala zo nga balaba alina olubuto. Nabirye teyali mu ssanyu kuba bbaawe yali yagenda mu kuyigga era ng'amaze emyezi egiwera nga tebagenda mu nsonga za kikulu nga yeebuuza olubuto alufunye atya. Ekiri nti babadde banoonya mwana yasalawo asirikire ekyama ekyo era bbaawe olwakomawo n'amanya nti Nabirye ali lubuto yeekyanga n'agenda ng'amulanga okwenda n'afuna olubuto ebbali. Ye Nabirye yali musanyufu anti ng'afunye ekyamagiro Mukama ajjukidde essaala ze nti agenda kufuna omwana. Emyezi 9 gyaggwaako era Nabirye yazaala omwana ow'obulenzi. Ng'amaze ozaala omwana yamutunuulira ne yeekanga. Amaaso g'omwana gaali gatangalijja. Omwana yamutuuma Wamala. Omwana ono yali wa byewuunyo era ku myezi 3 yali atandise okutambula. Yatandika okugeegenya ebigambo ku myezi 7 gyokka. Ku mwaka gumu omwana yali ayogerera ddala era ng'atambula nga n'emisinde adduka. Abakadde b'oku kyalo baatandika okwekuba obwama. Omwana ono alabika tali yekka. Olunaku lumu omwana ono baamwekanga ali waggulu ku muti omuwanvu ku kyalo. Abantu baatandika okwekengera Nabirye n'omwana we. Omwana ono yali wa byewuunyo ekira amaaso ge gaali gatangalirira naye Nabirye omwana we yali amwagala. Olunaku lumu omwana yazukka ekiro n'agamba Nabirye, maama mpulira amaloboozi nga gampita. Maama n'amubuuza baani? N'amugamba mpulira baŋŋamba nti nzireyo ewaka. Era buli kiro omwana ono yawuliranga amaloboozi ago nga gamuyita. Nabirye kyava amutwalako ow'omusumba omulaguzi. Olwasabira omwana ono kyava agamba Nabirye nti ono aliko amaanyi ag'enjawulo. Nga wayise omwaka, ekiro kimu enkuba yatonnya nga nnyingi ng'erimu ne laddu. Omwana yayimirira mu nju ng'amaaso gaayakaayakana gonna. Kyava agamba maama bannonye. Akasuwa kaali wansi w'ekitanda kaatandika okwakaayakana konna era omwana yabulawo n'akasuwa. Nabirye mu ntiisa yakaaba ng'alaba omwana we tamulaba. Nabirye yakaaba olw'omwana we okubulawo. Enkeera talina gwe yanyumizaako. Emyaka gy'ayita Nabirye ng'akaddiye n'okukaddiwa yalaba omusajja nga yeekwese obwenyi bwe. Enkuba yali etonnya ng'erimu ne laddu. Yamwetegereza ng'alaba ye mutabani we wabula yagezaako mutuukako nga ali wala era yabulira mu mpewo. Ekitegeeza Nabirye yazaala omusambwa. Gidi eno giwe ka like otuwe ne ka follow tugende maaso. Obadde tannaba subscribinga ku YouTube channel yaffe genda osubscribinge obeere nga tosubwa video ze tteekayo buli wiiki.